Newspack channel kwoli wabale kubantino je kumideko manji genkuletede akiriza tuberenga ate tugatandikira ungenkola yaffe bweri choino kola kimu kwe subscribinga ku YouTube channel eno tutandikida wa muyimbi Dr. Jose Chameleone atagejja atakoga munange number 1 wa Uganda okitegera no lwaki owakana munange amawulire getufuna no ku Newspack channel agalaga nti agenda komawo mu ggwanga lya Uganda ku Thursday eno era sawa zijja kubeera 11 n'ekitundu nga yalinnye dda ku kisaawe Entebbe n'olwekyo babakoowola okuba nti nate mumwaniriza okitegeera no mukwana gono ge mawulire ag'essanyu ekitegeeza nti n'omulwadde waffe yawonedde ddala bulungi katwebaze Juliet Zawedde olw'omulimu ate gwakoze. Nga tukyali wa Dr. Jose Chameleone amawulire amalala agaliyo avuddeyo n'alangirira mbungalumu August wagenda kubeerawo concert ejjukira nti Abitex azenga atugamba nti Dr. Jose Chameleone wanaakomawo mu ggwanga lya Uganda bayina okuba nti nate bakola concert afunemu akasente nga basiima Dr. Jose Chameleone olw'ebirungi byakoledde eggwanga lya Uganda. Kakati avuddeyo n'alangirira 1st August ye concert ye bwebityo nate webiri erudda eyokiriza tuberenga ate atweyongerayo full figure avuddeyo nayingira mu lutalo lwa Shira Price kosa ne Senga Acid kyatakoze Senga Acid nga tekiriyo lwaki tetubiku ate kambuze dala abali mu America n'abali Canada kyannaku nnyo okulaba omuntu ali Canada nga mukama yakuwa n'ekibonezo oli ku punishment oyogera nga aziira oyogera nga eyamira mama we yakwerabira mbekunda naye ng'oli ku mwana nga Shira Price ng'omuvumu omukole ko tomumalawo oteka kali ya kaina olwaka tikiti ko pegi kaina okola nga basukulumyeko bweje emitima emibijje muyina katonda bye byabasasudde kyovola bane mutula mulekawo kazambi temukyalina kasiba lwansonga nti mukama abatonde ku punishment nga mukyali balamu ku nsi ako ka kalibu yakogera batambulya mu pamba ate bakyasobola kwekazanya Shira Price ne wono omuvuma ne wono mukokala ebigambo ne wono omugerako ebifaana bitya ne wono mufuule omubi mu public alojja kusigala mwaddo mukisa lwaki kiringa abaana bennasiba bagamba era n'abaana bajja biraba tebajja biraba abaana bajja kubiraba nakusibira nsonga gali mazi ng'enkola yaffe bwerikiriza tuberenga tubuzaako ku Nankuke Esther Nabye Justin Ogambo otya Idi Mubarak tukutumiddeko Jenny Nachanja Nida tukutumiddeko Mariam Nakato Morina Nabukenya tukutumiddeko Petros Ogambo otya Kagude Charles tukubuzizaako Harriet Kamutala tukubuzizaako ne Mutebi Godfrey bonna betusobodde okubeera nga tukonako essaawa zino kkiriza tuberenga ate tweyongerayo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section amawulire go tukyagalira mangi leka ne gano nago tuberenga tukakuwa akati Jingo Shafik olusi yeyita Fik Gaza ne bane tukyali nabo bakyali mu kadukulu kaffe eri Katwe bada ateekwa okugenda mu kooti kufayirira naye omuwabi wa gavumenti n'atulagirira mu mateeka nti omusango gye bade tumutaddeko tukyuse okuva ku aggravated robbery tumuteeke ku simple robbery. Leero twakoze ku ekyo okulaba nti tugoberera omuwabi wa gavumenti kyatulagiridde kati tugenda kumutwala mu kooti ku fayiri ya Katwe ku musango gwa simple robbery naye waliwo fayiri endala okuva Wakiso fayiri ya aggravated robbery naye y'obubbi seryanyi kati abapoliisi ya Wakiso basabye Katwe kusooka bamubeereko naye abasirikale okuva Wakiso bajje bamugyeko statement ne bane nga bamaze okumuggyako statement
bajja kulaba kyokola kati tuyinza okumutwala mu kooti leero oba enkya naye sooka tukyalinda baani abawakiso bajje bayogere naye amujeko statement. Bwe tweyongerayo munnange tugenzeeko ewa General Muhoozi nga bulijjo alina obubaka bw'ataddeyo munnange ku akaunti ye eya X. Waliwo by'oyinza okulaba munnange ku akaunti ya General Muhoozi n'ogamba ddala ono yabiteekayo oba nedda. Simanyi oba nammwe amuyina endowooza abweto naye nga munnange ono avuddeyo n'alyoka atunnyonnyola n'atubuulira ebizibu bye n'alyoka agamba nti yafunye Daloria ne Daloria munnange yabadde afaanana Buka Bobby kati Daloria screenshot yeyo gye tuli mu kuba nti naate etukulaga oyo nno munnange ye mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Buno nno obubaka bugenda eri bakadaama ne bassekadaama abali ebweru w'eggwanga. Balista Timo avuddeyo n'abalabula n'alyoka bagamba nti mubeere beegendereza naddala mmwe abali mu bed space. Bwe munnange obutwa bufuuse obutwa katubeere nga tukuwa akatambi kano. Simanyi we mba ntandikira naye buli muntu awangalira mu bed space tandika okubeera omwegendereza ku mmere gy'ofumba. Si buli muntu gw'olaba nti akwagala. Abantu bangi batulinako obukyayi naye nga takumanyi, temulina kibagatta, mweraba bwerabi naye omuntu nga kulinako obusungu. Nina omukyala afumba mmere mu Dubai wano, mbava kwogera naye. Omuntu yakutte n'ayiwa Clorox mwena mumanyi akuuta ebintu, n'amuyiwa mu nva z'afumba. Enva ezo z'afumba azifumbira abantu koze omukyala oyo atunda mmere agipaakinga n'agiguza abantu. Naye oli yakutte Clorox n'amuyiwa mu mmere mu nva such that buli waziwa atuukako ekikyamu bisobole okudda bimukyukire. Olw'okuba ono tomwagala osazeewo n'emmere gy'agenda okugaba ogiteekemu Clorox, kale atisiti atta abantu kimuddire, akosa abantu kimuddire. Buno obukyayi mubujjawa mubusuubulawa. Omuntu bw'otuuka okumukola ekintu ekifaanana bwe kiti yakukola ki? Ekisinga okwewuunyisa abaabimukoze ba mu nju gy'abeera nabo because bamuwalana mbu lwaki afumba emmere nga talina layisinsi. Kankubuuze, layisinsi ya nnyoko ya kitaawo. Okuba ne layisinsi oba tagiyina gwe kikwatirako wa? Kale bwakeera ku makya n'akola layisinsi leero gavumenti erina ssente zegenda okuwaako gwe omutemu ogugwo. Oba oli ye yafumba salawo yafumba emmere Mukama n'amublessinga n'ayitawo n'afuna riziki. Gwani akuganya okutandika okusinga omuteekako obukyayi n'ensigo? Banna Abannayuganda mwejjeemu emitima emibi. Kale obadde ogenda kutta abantu simply because olina akasajja ku mutima. Banne mwegendereze, tufumba mmere n'olekaawo. Oluusi emmere bw'odda mu fridge gireke gyesonyiwe. Buy fresh food. Lya bwekulema okomaawo ogende naye mujja kufa. Kuba Katonda mu Dubai olaba omuntu abeera talina ddagala nti agenda kuloga, talina gy'agenda kulijja, teri ttale gy'agenda ddinoga. Oluusi liyinza omutawanya okutransportinga okuleeta naye asobola okuteera Clorox mu mmere nga kye babadde bakoze. Astagfirullah. Njagala bwe neyakikoze ofe bubi. Kiriza n'amawulire gano nago tubeere ng'ate tugakuwa. Spice Dana lwaki waba yali alabye nti Chumi amanyi okuyimba oba asobola okuyimba, lwaki teyamukozesako remix mu luyimba lwe? Lwaki teyamuwaayo remix mu luyimba lwe? Chumi abeereddewo Spice Dana. Chumi akoze challenges mu nyimba za Spice Dana. Waliwo ne wenajjonkerako Spice Dana, Chumi n'avaayo n'anvuma. Bulungi nnyo. Lwaki yabadde tamuwako kolabo mwezi ennyimba z'abadayina? Omanyi hiti Spice Dana z'akoze. Lwaki teyagamba Chumi jangu tukoleyo oluyimba? Lwaki teyagamba Chumi tukoleyo oluyimba? Omwana oluyimba lwe hiti gy'asoose okuba teyagireka na kutambula mwezi mulamba.
ne bagikolamu kulabu. Lwaki waba omulungi ennyo teyamugamba muna 10 nina hits nyingi jangu tutuule mu kwemu tukole remix yaayo. Lwaki atuula mu lwamwana hit ye gy'asoose okukola? Mbusimanya sipayi 10 okoze bubi nnyo 10 okoze bubi nnyo. Lwaki teyakoma mu mukolera challenge kuba Spice Diana yavaayo na reciprocatinga energy bulijjo 10 gyamulaga naye 10 we yafulumya oluyimba Spice Diana n'avaayo n'alukula mu challenge which was very nice. Naye teyava n'oku n'ataleka mwana ku shininga yekka oluyimba olukubya hit ayineemu ate n'agituulamu. Omwana yabagambye ekintu kituufu nti saawa zino Spice waba alina oluyimba ne 10 basobola okuyita Spice ne bakuba ejjinja limu like ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kubanga mpaayo ensonga lwaki omuntu aba asasula 10 okujja okuyimba oluyimba nga Spice Diana ne 10 balina remix mu luyimba. Kitegeeza akwata bulungi ssente n'asasula Spice Diana n'abikola byonna. Omwana baali batandise omuyita kubanga yalina oluyimba olutambula. Yalina oluyimba olutambula. Naye kati tebakyamuyita kubanga baba bayise Spice Diana aba agenda kukola agenda yimba oluyimba remix. Akakatale temukalaba yatta ekiroto ky'omwana omulundi gumuwe paba. It is not easy. Abali mu music industry muchimanyi it is not easy omuntu okufuna hit ne Spice achimanyi. Achimanyi nti tekibeera easy omuntu okufuna hit. Omwana yali tebana banatandika mu bookinga for a month. Nti bamubookinze buno 10 batandise omubookinga abali bakatandika omubookinga webat. Nga bakatandika omubookinga ne bakola challenge mu luyimba ne bakola remix mu luyimba. Agenda yimba wa 10. Agenda yimba okuba oluyimba Spice Diana agenda luyimba ku mikolo baba balusabyewa agenda luyimba yonna. Spice wali 10 is nothing. And you're here simanya mukulembeza bambi Spice nze sirina muyimbi gwendi chaliwe naye nnyo. Once you do something stupid I'm going to come out nkyogere konti kino kibi. Subscribing, liking, teleka obaka bwawo mu comment section wetweyongerayo tugenzeko mu Nakawa East. Munange Mufumbiro agambye nti mumulabiranga ddala era agenda kujja kwesimba eyo. Okitegeera nno mukwano saawa za kwekwata bifo konywezezza akafo kanywereze ddala era munange vaayo olangirire mangu nga tewannabaawo ate munange bakatuwala. Kaakati nno Alex Mufumbiro naye kyakoze avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu ba Nakawa East mumulabiranga ddala. I can confirm that I have done the consultations. But the consultations, what happened? Move Ekawembe, because we also had Wali Wegwanyi in Ekawembe. Anti-network wachuli la munzi. Nebo wancha kawa nisachogera kunjagala gamba bantu be Nakawa East. Nti mwebalo kunyaniriza, mwebalo kunjagala, nenda kubalambula, mbasaba akalulu, flag ya NUP. Kubanga tuli banja abavuganya. Naenda bamulabo omulamu munze mukama katonda abantu babalenyo bana Alex Waisha Mufumbiro nawe balenyo. Well, Natalia Ozi yaddako mulaba very smart and set. I taught Natalia, did she tell you? You taught her where? Namusomesa huyu Where? Alliance Where? Secondary School, and she was very bright, really very proud of her. Mumu makadi wali yesimbiyo oya Natalia sagala omuteke mwe yali omuyizi wo mwamu makadi and a very good student at all. Era yomu ku bantu betuli proud of. Anda bwakedde butya kati namusomeseza Kampala ng'osindika nga be bantu bange otegedde n'omusomesaawo wano obusoga aganya okwesimba wajja wano mu Kampala eri metropolitan. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi walekwekuumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weekuumire ku Newspark channel tujja kubeera nga tukwa amawulire gonna ge tunaaba tufunyeewo.